Tuli ku ssuula egamba nti ofunda n'omuliika ey'akatabo kano aka Pawulo Kirimuttu, ssuula ya 7. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Ofunda n'omuliika tugisimbudde tuti. Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa, obudde bwali bwakuwummula ku ssaawa awo nga 4. Yagenda okutuuka mu staff room, yasanga abasomesa bonna boogerera waggulu nga so bulijjo bwe babanga banywa caayi kumpi baamunywanga kasirise. Baali bawakana. Kale Pawulo we yatuukira, Ssemakalu, kiraasi maasita wa siniya 4, ye yali ayogera. Yagamba nti nze mbagambye, omuntu okundyako enguzi naye nankolera kyenjagala oyo simufaako, era oyo nze mwagalira ddala. Ko Amooti Byenkya eyali asomesa Oluzungu nti ate oli akukolera ky'oyagala naye n'atakuggyako kantu konna, oyo tomwagala. Awo mukyala Topista kwe kumukyukira n'amubuuza nti naye Amooti, oyo akukolera ky'oyagala nga takuggyeeko kantu tumusanga wa? Mu bitabo by'Abazungu? Ssemakalu yalaba afunye amukwatirako, naye kwe kunogwanya nti kyekyo kyennyini ssebo. Nze sirowooza nti kyetuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi, nedda. Kubanga ekyo nga bawakanira mu bbanga ejjereere. Wabula tuwakanira ku bubi bw'oyo alya enguzi ate n'atatuukiriza ekigimuliisizza. Era yali akyeyongerayo, Pawulo kwe kumulya ekimuli. N'abagamba nti bannange munsonyiwe, nze emboozi njiguddemu bugwi, naye ate mpoomedde nnyo. Wabula neewuunyiza okuwulira nga bamu ku mmwe musemba enguzi. Ate ntidde nnyo bwe mugambye nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko. Mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize. Tumanye nti twayigira nnyo ku ssente z'abawi b'omusolo. Abasajja n'abakazi aba bulijjo oba oyagala kale bayita abalimi obulimi era abaavu kwe twayigira. Nze ndowooza nti ssente z'omuwi w'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti ggwe nange ffe tujja okununula n'okukuza eggwanga obulungi. Yabagamba nti njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze b'Afirika abakuukuutivu bye yagamba. Yagamba nti kuba ekifaananyi nga waliwo ekyalo nga kiguddemu enjala, naye ab'oku kyalo ekyo bwe baba nga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala, gamba 3 zokka okuggwaawo, kyokka ne bawulira nti ku kyalo gundi eriyo emmere, singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba, bo ne beeresa emmere esigaddewo eyo entono, ne bagiwa bali be batumye ng'entanda, balyoke basobole okubaleetera emmere esinga ku eyo gye babadde basigazza. Kyokka abatume bwe batuuka eri ku kyengera oba ku kyengera nga bamaze n'okulya entanda, ate ne batadda ku kyalo ky'ewaabwe, baba bakondo namba emu. N'olwekyo bulijjo bw'otokola mulimu ogwakukwasibwa, naddala nga n'eggwanga likusaasaanyirizzaako lupiiya zaalyo oba kkondo yennyini, mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubirira kulikolera birungi, naye likusasula. Kale ate ggwe oyima okulya enguzi wewa. Ye abaffe ffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Olwasiriikiriramu katono, Ssemakalu n'amwambalira nti weebale nnyo ddiini eyo ssebo, era kyandibadde kirungi ofuuke mwawule. By'oyogedde birungi nnyo era by'amagezi, era byogerebwa omuntu yenna eyakadde okuva e Bulaaya. Wabula kye neewuunya kiri kimu nti mmwe Bulaaya mwamutunuulira mutya? Mbu temwalabayo nguzi? Nanze ngiwulirayo. Obanga eri Bulaaya eyava eddiini ate ewa Ssemakula weeneebula. Kyokka ate ng'ebyo tubitadde awo, waliwo ensonga enkulu bbiri. Esooka, abantu ne bw'obakolera ekisa tebasiima. Bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso, mu mazima bayinza n'okukunoonya mu biyigo bwe baba nga balina kye bakwagalako. Naye olumalawo oti okubakolera kino oba kiri, toddayo kubakubako kimunye. Bw'oba obasangiriza awantu nga batandika okukuba emiryomyo, mpozzi n'okukumenyera ebizibu ebyo babaddeko, olw'okuba nti oli muntu mulamu kale ng'obasonyiwa.
naye okuva omukaba lwatajja busera awo oli tekimuswaza ate okutandika nate. Era ssebo bye watukolera tetubitenda, era nga bwe nkugambe nti tubadde tufa era tufuba okujjayo okukwebaza, ate omanyi tulina n'ekizibu ekirala. Leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebiringa ebyo nno munnange. Yamugamba nti Pawulo, njagala otutegeere bulungi oba tonnaba kututegeera. Tetugamba nti tukaayanira bantu betuyambye kutuleetera nkoko oba mbuzi oba nti nedda. Kyetwandyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye, era akomewo akwebaze nti weebale, si kirala kyonna, si birabo, si ki, naye akwebaze nti weebale. Ebyembi ekyo abantu baffe kye batalina. Ye Yesu Kristo yabalaba ku buli bantu 10 nti 9 bafaanana batyo. Kyekiva kiba ekituufu okulamula omuwendo ogwo. N'olwekyo ne bw'atakwebaza mu butuufu era nga tobasuubira. Mu ngeri yonna ne bajjajja baffe baalugera dda nti ow'omulimu gwe alya ku mulimu gwe. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana, naye yali ate amanyi okuwuliriza, era bino byonna yabiwuliriza n'obwegendereza. Wabula yabaddamu kimu kyokka nti, era mwami Ssemakula kye sinnategeera y'ensonga ebaagaza ennyo okwebazibwa nga mukoze omulimu gwammwe. Oli yali akyeyongera ate ekidde ne kivuga, ate nga tteeka nti ekidde nga kivuze abasomesa bonna bayimukiramu. Awo emboozi we yakoma. Twatandise essuula eno ndowooza naawe nga weebuuza, twakuma okumanya nga Pawulo anoonya mulimu, nga buli gy'agenda bamuwandiikira nti omuweerezaawo omwesigwa. Naye ate bwe tubadde tutandika essuula eno yennyini egamba nti ofunda n'omuliika, tutandise Pawulo ali ku ssomero. Yatuukayo atya n'ebirala ebiringa ebyo. Kyemmanyi kibuuzo kye weebuuza mu mutima gwo nti omuwandiisi abadde atya, ku ssomero eno Pawulo atuuseeyo atya. Oli mu purogulaamu tuula tusome. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Wuliriza nnyo. Pawulo yali anoonyezza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe. Buli we yaweerezanga okusaba kwe ng'omuweereza we era amussaamu ekitiibwa ng'amuddamu na kugaana. Waliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala, naye oba yali ntaanya ki tewali yamanya. Abagerenjuzi bagamba nti lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusuba. Pawulo yalaba biri bityo, kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule erya pulayiveeti. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu muluka gwa Mituba 6 mu ggombolola ya Ssaabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku teryavanga mu ddenge nga headmaster ategeeza abantu bonna abalina abaana ng'essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo munnange, essomero lino kyalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana baavanga mu buli nsonda ya nsi, era mulimu n'abaava e Tanzania ne bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lirina ebisulo, era olw'obujagujagu bwa Pawulo omwaka ogwo ye yali house master. Abaana baali mpaladdume z'abasajja na nkwakwa z'abakazi. Abamu baali nga bafumbo era bangi tebaalinanga fiizi, era nga bwe bavaamu eggulo ne bagenda bapakasa. Kale olw'okuba nga fiizi zajjanga culuculu bwe zityo, abasomesa tebaasasulwanga bulungi kubanga ne ssente entono ezo ze baali bateekwa okufuna mu mazima ddala tebaazifunanga. Kale Dimansita abasomesa be ng'abasasulako ku ntandikwa ya ttaamu. Olumu baali bateesezza mpozi okujeema nga Headmaster abawadde obusente butini, naye ate munnange Pawulo ye yabalyamu olukwe kubanga ye yadda mu bya nnyama ntono, okayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'agamba banne nti mu ngeri yonna bwe tujeema tunaba tubonerezza baana so si kabaleeta. Kale munnange okuva olwo banne ne bafuuka kabwanango naye. Ate era ng'ebigambo bye ng'ebigambo bwe biteekisa, abaana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya, ate munnange ate bo ne bongera okumwagala ennyo. Kale abalenzi baagendanga eka ewuwe ne bamukimira ku mazzi n'okumwasiza enku.
ate baabawala be bamuwaatiranga emmere ne baleka nga bagisaaniise, era essaawa bwe zaatuukanga ye n'agikuma mu bukumi. Tuli mu pulogulaamu Tuula Tusome, ndowooza owulidde. Pawulo ali ku ssomero, abasomesa bamukyaye, abaana bamwagadde, kubanga ebiseera ebisinga abeera sayidi yaabwe. Gwe wuliriza buwuliriza, kakkana, tuula, kalira, tukyagenda mu maaso. N'essuula eno egamba nti ofunda n'omuliika. Lugero olwo luggwayo nti n'akuwonya ebbanja. Ofunda n'omuliika n'akuwonya ebbanja. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde.